Susan asolo mwagala gwe tumumanyi Susan fe tumumanyi boza abakola ku soloti ate bangi nnyo abakola ku soloti nga bategera ensonga zonna. So miliyoni ana yazisabye asirike zaali za kumuziba mumwa ate ajja nazongezaamu ate 3.5 musaala gwa mwezi ate ka Susan agenda tuka ekiseera nga buli mwezi balina omuwa ssente 1 ekyokubira asooka bamuwa ssente zino zikola ki ate nga agenda zifuna kubanga omanyi Susan tafiirwa talina kyafiirwa afiirwa ki ku bujingo amwinamu omwana yagaana okuzaala amwinamu omwana yagaana okuzaala Teddy afiirwa ate mu bantu abafiirwa Teddy afiirwa ku bujingo kubanga emyaka gye yabeera naye n'abaana bamuzaddemu Teddy akola ki kyobula Teddy alina bintu bingi nnyo byakola ki byayogera omanyi lwaki alina kyafiirwa ku bujingo bujingo naye Susan afiirwa ki bugagga bwe bamuwa ate nga bugenda kweyongera ate agenda gamba bw'otakola kino nze nkwabe so alina kyebaita abazungu akiyita ki ransom yes so bujingo ali ku peneke ali ku mpiso kati teri muntu atalina mirembe nga bujingo tagiina Susan atya naye mugezi anangeza agigira bamutta bameka bafudde wejjangu omission ogireete baba bagenda kutta Susan naye ayini nyini mugezi Susan gwe manyi ati yali mukyala wange mumanyi toyogera byansimatu iri girlfriend wange mukasino nga kyakola mukasino sabyogera nawe okyali mu nsi nga sinalokoka Pentagon ekyaliyo twabivaako Pentagon kiveeko sebo Pentagon si ya nnyoko teriyo naawe kiki teribaayo teriyo tegenda kubaayo kino biki mbu kati kakambu kalime kunsibya mbu yeri commission okurecruitinga abanyanda bajje mu gundi eyo abagenda kulonda kiregeeza nti ekintu kiyikira wano singa Susan akyabya ate Susan taswaka ati naye nyini atya naye mugezi anangeza akigira bamutta bameka bafudde wejjangu omission ogireete baba bagenda kutta Susan naye ayini nyini mugezi Susan gwe manyi ati yali mukyala wange mumanyi toyogera byansimatu iri girlfriend wange mukasino nga kyakola mukasino sabyogera nawe okyali mu nsi nga sinalokoka Pentagon ekyaliyo twabivaako mu masuuti nakubba ojjeko n'abafere balaavu gye bali abafere nabo bagira mu masuuti omukazi n'alowooza nti akola ki nfunye omusajja omuki kumbe nga babaita bata nga muyaye wa kibuga omuyaye ogamba otya kyekiriwo uza ku bantu bo akambuzeko bantu bange mugaba mukyala sebo ne banyabo mwebale nnyo ne kambuzeko ku mukyala bamuyita Rebecca ali Canada Rebecca nkubuuzako ogamba otya ono omukyala ono alina oluyimba lwe yakoze actually yabadde ne president wanu Canada Canada bakikubye yabadde era yayimbye omukyala bamuyita Rebecca era oluyimba nja kubasa mukama so omukyala w'amaanyi Canada akoze nnyo akoze ebintu eby'amaanyi yasooka kuba ne Uganda mukyala munaddiini nnyo Judith babirye bamuyita Rebecca mukyala muntu mulamu Rebecca nkutumiddeko era following atwagala nnyo and by the way Canada abantu ogenda diola maliriza naye ate bwengenda Canada mukyala agenda okundisiivinga kirungi nnyo ekyo kale abantu baffe abatufollowinga tubebaza buli kaseera naye era tubasaba okusubscribinga abatanaba then commentinga n'okulayikinga n'okwagala ebintu bye tukola bulijjo musumba Sematimba oleeta ebintu wano abantu abamu ne bagamba olimba ne bagamba nnimba finally ne bimala ne bibaawo ne bagamba omusajja nno yakyogera ekintu kino kati nga wagala noyogera ku kigambo kya Susan nti tajja kuzaala sakyogera alina omwana ne bagamba olimba era simanyi biki aliwo omwana akyawuzira kati Susan oli malaaya
Sakyogera nti Suzan malaaya. Wakituga nti wa mu kasino naye nze nenkuwakanya nekugamba nti omuntu wa mu kasino akola atya abana n'akyuka. Yesiganya abantu bakyuka twakyogera neŋŋamba omuntu atagenda kyuka yita Suzan Makula. Then ekyokuzaala nakyo twakyogerako yo nekugamba ajja kukuswaza. Wakiŋŋamba ajja kukuswaza. Actually omuntu waŋŋambako off camera. Nga naye ekiri kyogedde okwogera. Kazi walifuna olubuto tuliddawa nekugamba wanyi oli mukola ki? Abantu abatwesiga ntubawa information tuli bagamba ki? Nongumye kuwangumya ndakugumya because mumanyi nze kijja kusoboka nze seeta information wano laba mukama wange kangambeko abantu bano nze simala googera olinga vice president yes tomala googera simala googera bwe njogera ekintu abamu basobola kitwamu ebituli ne boogera bamala bekola ki ne bakkiriza bwe nagamba nti Bujinga alina abakyala ab'enjawulo era bakiwakanya era bamaze talina mukyala we amulina sabu ate kati ali mulaavu n'aliwa n'omupya Suzan yakoze atya owayi wetujja n'otugamba nti Pentagon tejja kuzimbibwa sakyogera ne bagamba olimba omusajja kunyesi ne bagamba oli nenjogera n'ekyokudduka nti anatera okudduka ekyo nakiwakanya nnyo wakiwakanya naye ate ekyo nakyo kakyogere agenda kudduka almost kyekiriwo bingi nnyo byazoyogera noyogera ku ssente waliwo awe yagamba nti kyetaagayo ku ssente n'agoba ow'olukumi simanyi wa mutwalo simanyi wa 1000 n'amugoba byonna nga abantu bakuwakanya so kati alina abantu beyafezaawo n'abagamba nti ayagalayo emitwalo 7 egya dola nti ebyuma byasiriire ebyekololo ebibroadcastinga TV ate nga n'okulimbira yali alimba because ekololo ebyuma ebikolebwayo si solot si yalina obiteekayo UBC ebisaayo newalala anyway si ye topic y'olunaku olwaleero agaliwo gamanyi mayingo gwe nesiga bavubuka towa muzanyo yako kakati nojja ebiriwo simanyi oba wabiwulidde Suzan alinye mu kyoto oli ayire kati ebipya bizuuse Suzan alinye mu kyoto agaliwo gali gatya mbu Suzan asaba milioni 10 okusirikira ebyama bwekiri naye ate asabye matono agenda kwongeza ana bagamuwadde gatukumbuulira abantu anti Suzan kasa yamanya nti omusajja afunye omuki omukazi ow'okusatu andipaita wali saiza wali kyengera wali ku Masaka Road tubalagirire batubireke omukazi asobola ku Masaka Road mukyala wa Bujingo omupya gwe tulina kino ekinyarwanda yakijja mu hoteri kati ekyali mu hoteri yava mu hoteri ate kyali mu hoteri twamugjayo mu hoteri tulina gye twakola ki mwamuteeka ku Masaka Road kati firimu ye miliyoni 4 ate gyetya abantu bagala okumanya kati kino kankikugambe mpulira miliyoni 4 n'essatu ekitundu kino kankikugamba olwaleero Bujingo waliwo kyebayita okweyukya mu mbugo okweyiwa amanda muki mu mbugo yageyiwa mudda kasa yakwata gwe bayita Suzan n'amuteeka ku ki waka era kino kankyogere abantu bonna bajja kuba bambuulira era bajja kiraba kwekufa kwa Bujingo okukwata Suzan n'amuteeka ewaka yakwata Suzan n'amuleeta ye downfall ya Bujingo Suzan bangi basse kuta kutya basazi mu bulamu ne bafuka nuisance ne bafuka ebitagasa yes bangi alimu Ugambe yakwata omuvubuka we omusajja gwe yasooka okwagala sigamba gwe yasooka gwe yasatolinga naye after casino yes owanjali alina omwoyo ogukonzo by'abantu ate oyo Suzan agent devil's agent kankyogere bulungi Suzan devil's agent abadde ekyo sikimanyi bwe kiri Suzan asaba abasumba aza anti Bujingo lwakuba nti mwamulabanye mu kamera Suzan abasumba bangi baagwa lwa Suzan eri abagudde ku lw'omuwala oyo ne Serwadda yamala kwenyweza kozi gye yava gye yali bagamba mbu yamusuulira abasumba bo kati kugambe b'oku Victory Katonda yayamba buyambi nti omusajja gwe bayita Serwadda w'amaanyi ayimira ku kigambo naye yali agenda kola ki kugwa
koza amukwata amuteeka ku impact yalinga ku impact aweereza gospel gundi ezo and Susan omuntu yenna ngaliko omwoyo ogw'okusuula abantu asooka najjala ajja gy'oli nga mukakka mu nnyo nga n'empisa alina nnyingi nnyo era weegendezanga nnyo omuntu nga li too perfect nga mutuufu buli kimu kino kankyogere mwe abasajja abaleeyo n'abakyala abaliyo weegenderezanga nnyo omusajja nga li too perfect too good ajjanga buli kimu weegenderezanga nnyo omukazi nga li too good because ffe tuli baana b'abantu tusobya ne bw'okola otya kino kakyogereko olwaleero mulimu abantu omuntu ena nga mbega nkyogereko asogumira buli kimu kyona oyinza n'omuyita osobola n'omukola byonna by'omukoze ng'alina kya mission gyagala okukola ki okuyisaawo omusajja yenna nga muli naye mu bufumbo neoyenda n'agamba isoke maybe nkwagala because mwe baana mwe please keep quiet omusajja yenna bulwabeera ng'ali perfect bw'okola ensobi ye ne waaba nga gwakoze ensobi omukazi ngaokoze ensobi omusajja yakola ki yeyeetonda nsonyiwa mukwano okunyigira era abakazi balina enjogera egamba kisajja kintu kiramu banagere bwenkikola ntya bambi gwe oli muwona wa muntu omuntu ngenna nga wazaalibwa ng'olina omubiri waliwo ebintu ebimu nga mazima okkiriza ogaane nga ne waba maamawo ne wabaani ojja kukola ki omala okiwukodde mu kala zentuufu omuntu ina bwabeera nnyo nga lituggudu weegendereze nkigaba abaana b'obulinzi omusajja wabeera tuggudu n'omukazi wabeera tuggudu tandika okwekengera biki Susan byeyasabye lwaki ndeesa ekintu ekyo Susan ali tuggudu ewa bugingo yatasobya bwekimanyi Susan bugingo nawe abasobeza Susan afukamira wansi ng'ani asobeza ngenda kulamba ebigambo bino Susan essaawa zino ne Judith bugingo yayogera ekigambo singa abakyala bonna bambalagaani nga Susan awo yavumiramu ne mukyala Kayanja mwako ka statement naye kubuuza ekibuuzo Susan gwagamba amutegeera bulungi gye yava by the way kankubuuza olwo ne yaŋŋambye nti bugingo yafuna Susan nga tamanyi background ya Susan era teyakimanyako nti Susan yaliko mu kasino abitegedde wano ng'ensi era mbugo w'obyogerako Susan kwe kutandika okwogera amazima nti ye naliyo nti ahabe wali nabo bakuyisanga bannyoko nti story ezo zonna simanyi kyamanyi mbi talina kyamanyi ati bugingo amanya Susan amanyira ku impact alaba kawala akajja kakuba amasimu actually yajjanga mukubi w'amasimu ebyombe gati yasooka abitegeera wano izo sematimba nze nazibula bugingo amaaso era bugingo njagala nnyo okimanyi atwagala nti Susan alina ba ex abasuka 50 gwe kimanyi bugingo atwagala bugingo atugobera tugoberera alabika kubanga atulaba sikulabika ffe twasibula bugingo amaaso nti Susan yali malaaya naye si bano ab'oku street bano ab'okukasi amalaaya bwabika bibiri bisatu kale ate obwamalaaya bwaleero tebukyali lwa street era wa street bakulabanga fala kati ngagaba ekigambo ki tulina bamalaaya nga bali ku TikTok bayitirivu ngaolabe gwe bayita mami simanyi wini wa mami yazze nalaga bye yakoze tonabitegeera okay gabe abwamalaaya tulina abali ku TikTok nga bamalaaya omalaaya butegedde bwe bukola ki bwe busooka osanga ku TikTok omwana najja neyeyambala nalaga ali namba esimu simanyi weereza ssente bwezisinkulage ebiki nalaga nze zigwebwe mulaba nti eyo nasomesa simanyi kibayita amaki simanyi amawoota ebyo byonna amatama n'ebirala simanyi amatama simanyi ebambala obune batalikubulaga kuki kati obwamalaaya bwava wali era kukubo bwavaayo bafala abo kati abafala
ne budda ku simu ne budda ku app. Yes, tulina obwamala buli ku TikTok, tulina obwamala buli ku Facebook. Nosanga omwana omuwala n'akwata n'ayambala akantu nga kayita bwe kati nogaa naye afaaki. Musumba tudde wali ebiriwo bituwulira. Susan asaba miliyoni 3.5 musaala, bamuwadde miliyoni 4 nazo aziteeke mu nsawo. Ki ekyaleese embeera eyo? Ali gwe yategeera nti ono alina abaki. Ali gwe tumanyi omu internet yategedde obunyarwanda. Bujinga n'abakazi Susan alina ebyamawulira. Nagwe manya alina wane Zana. Wezana. Anti nagamba abantu yali nga wali ku Gardens Hotel Zana. Ngakolayo sawuna. Kati namba alina gwe yafuna n'amuterawo n'ennyumba. Kati va kubunya ate kati ali ku Munyarwanda yerebera Susan kati bujingo tamego bayita Susan. Era bino bya kamera nga tukugamba. Okimanyi abafumbo bangi abajja ku mikolo nga nga beekyawadda. Bayiterevu abakozesa n'emmoroka yemu naye nga bazze. Batugamba nti waliwo omukulembeze oba owe Gaboni oweri eri Gaboni alina mukyala we tebakyakwatagana. Omukyala mwe yazimba eno gye bayite enegundi eno. Era bwe bajja wulira bwe bajja ku mikolo bajja buzinga abaki abafumbo. Lwene mulowooza bakola ki? Njagala tusooke onyonyole abantu ekintu kya miliyoni 4. Lwaki Susan yasabye miliyoni 4 era Musumba n'azimuwa? Nasaba atagenda zongezaamu kubanga Susan aliwo ne miliyoni 4 amaze zimuwa. Susan alina ebyama bya bugingo. Ebyali bitadde okufa byonna Susan abimanyi. Byabadde agenda okwogera. Richard Oze Susan yabadde ayagala kintu akikooya obufumba bukooye. Susan teyagalako ku bugingo. Si kubukoowa. Mission agimaliriza. Ekyamutumwa kiwedde. Susan tayagalangako bugingo. Susan ku basajja abayagala soka kwagala bugingo. Lwaki bugingo? Ati bugingo ekisooka musajja mukulu 1 2. Susan tayagala buvubuka bato. Ate bugingo kyatasobola kola alina esente alina ki? Obadde ki? Kati bugingo ne kubunywa bwayina n'ebirala byonna. Susan asobola mwagala. Bwe tumumanyi Susan fe tumumanyi. Buza abakola ku Soroti ate bangi nnyo abakola ku Soroti nga bategera ensonga zonna. So miliyoni 4 yazisabye asidike zaadi za kumuziba mumwa. Ate ajja nazongezaamu. Ate 3.5 musaala gwa mwezi. Ate ka Susan agenda tuka ekiseera nga buli mwezi balina omuwa ssente. 1 ekyokubira soka mu ssente zino zikola ki? Ate nga agenda zifuna. Kubanga omanyi Susan tafiirwa, tena kyafiirwa. Afiirwa ki ku bugingo? Aminamu omwana. Yagaana okuzaala. Aminamu omwana. Yagaana okuzaala. Teddy afiirwa. Ate mu bantu abafiirwa, Teddy afiirwa ku bugingo. Kubanga emyaka gye yabeera naye n'abaana bamuzaddemu Teddy akola ki? Kyokora Teddy alina bintu bingi nnyo byakola ki? Byayogera. Omanyi lwaki? Alina kyafiirwa ku bugingo. Bugingo naye Susan afiirwa ki? Bugagga bwe bamuwa. Ate nga bugenda kweyongera. Ate bagenda gamba botakola kino nze nkwabi. So alina kye bayita abazungu akiyita ki? Ransom. Ransom. Yes. So bugingo ali ku peneke, ali ku mpiso. Kati eri muntu atalina mirembe nga bugingo tagiina. Susan ayagala kumwabya. Era saa zino bugingo yeevuma ekyamuwagaza Susan. Susan kumanya oli omukazi alina mission. Susan kyayambala ebiwanvu. Zedala Susan ayambala nnyo ebyobuli nti alina okuteringamba Susan gwe mmanyi. Susan era abantu abamanyi Susan bwala nga ayambadde ebiwanvu ebikomali nga tebiragana. Mumanya nti alina omuzannyo teri museegu mu nsi nga Susan. Alina omuzannyo gwagatta. Teri muntu asinza obuseegu nga Susan. Bajja kunyiga kankubuuza abakulu abakadde abatambuza bugingo ne bugingo batambuza nab'ekintu Susan bamwagala tebamwagala ne wati bamwagala bakole ki? Kimbowa bw'obanga oli ku saidi yawe okimanyi nti olwo byomala gakkiriza kubanga oyagala kuba nkwetaaga. Abantu abakkiriza tulina abantu betulaba abambala ba firimu
netula abana basimanyi abayita ababanda nga abasajja tebakkiriza baba mugobe tebakkiriza byakola naye nga balina kikola wansonga bakkiriza ne bakola naye so kati abamu bakkiriza because balina kye bamuggyako naye nga Susan tebamwagala ng'omuntu ekyokuzaala kino kirina engeri kyaffectingamu tasobola kuzaalamu yadde ekyo talinaamu yadde ekibazo ky'okuzaala yeye atayagala oba Katonda yeyagana bali banyi okunyweza obugaga olina kuzaala obadde kisebo tayagalamu yadde kitegeeza azaala naye yatayagala ngamba ebintu bibiri ne bwe yandibadde aza teyandibatazaala kuba ali ku miki ekyokubiri ye tazaala amagi gayokebwa leka naawe alina omwana ogwo tadda Susan baalizaala omwana owokubiri onziranga ku intaneti mu ngobe ayinza okuzaala nga ayise mwene enkola ya empiriwo IVF mpozi ng'akoze nga kyasenga kulanama konde kulanama tazaala ate bwe ndeeta amawulire ago nakumala kulanama tazaala abaana bona bazadde bababunakatulaga babebi tubireke naye ye kulanama tubireke bagamba emyaka gigyaina ate wawino wakulanama lye tumuleke kozi wali mperekeze ku mbaga ye yasooka kati ngenda kakiringa kati takyasobola kuzaala kiringa nga bwolaba binde batakyasobola kuzaala binde batazaala leka naawe gwazadde mu rape bamukubye empiso obadde bamuggyemu amazzi ate nayo mbyengwere tubireke awo tujja kujjawo tusooka tunyweze wano kakati obufumbo obwo buli mu kkubo ki kati tebuliiwo era kati Susan ali ku mission ate mission ye kale Susan takyalina kyafiira mama we yafa bw'abadde alinanga yamukola ki amukwatirira namuga tokola kino yakola ki statement eno egamba era kino kkiriza ogande tugenda kola bugingo nga talina yadde 10 nga yabuwadde kati okumusiba bamusiba emyaka gavumenti gyakolera nga emusiba ki obadde ki statement eno gye twalaba basista ba Susan nga bakola mulumbe nga bafukamire bamwebaza ne sista omu n'agamba Musomba tukwebaziza byotukodde n'okutwagala n'okuzaala tujja kuzaala bali bamuteekamu waki baita okusudiya bali basudiya engeri yayiwawo amaanyi mulumbe andi kati esaawa zino kino kankikugambe naawe mukimanyi osobola n'omukazi wangi kituufu ng'omulina naye nga baganda b'omukyalawo bamanyi byakola basobola n'okumanya nti mwalaaya bakusaasira busaasizi nene bajja babenga musajja omuntu gwe yatutte mulamu waffe ng'alabye bataka kusaasira naye bwe bajja banage muula bafuna omukisa waliwo abagamba nti kati byonna bugingo byakola abikolera ku pisto abugingo ali ku pisto naye byonna byakola mu kuziika n'agenda mulumbe n'atula ku butebe nga tewali wadde obutebe bwa pulastika n'atula ku ki ku butebetebe buliyo tebutegerekeka ng'ali ku pisto yagenda omufero kwa nazaala we yategera dde omukazi gwakola ki mbu yali asazewo era bukinga esaazi n'atya buti kwatula ku mukyalo because ono omukyala aminako kye baita ransom mbu yali asazewo n'okuzimba ennyumba ya nyazaala we kyekyo ekibati kye twalaba kye baakubaawo naye nti ate omukyala nebino ne bibaawo ebyokwawukana kugambye bugingo yejjusa ku Susan wali agaddeko omukazi omanya abasajja balina ensobi nyingi nnyo natukaki abasajja bakoze ensobi zitya abasajja nodde omukyala gwe walinga naye n'omwensonyiwa nofuna gwoyina ate nogenda omufuna nga mubi nnyo okusinga kukola ki kati n'omala newejjusa naye nga tokyalina kyakola ki kyakola todde mabega togenda kudda mabega ate naddala Katonda akutta era abantu abatalina linnya beeyagala ate ajja kuddayo omukyala yeetonda because talinaki naye omuntu ng'oli mu limelight ogamba wenaddayo ate ofiiraawo mu bulumi ne bukunyiga abantu banagamba ki nakola ntya ekyo kye bayita limelight kibi nnyo ndi saa zino kimbowa erinnya ly'oyina nti osobola okutya okuddewo omukyala naye nga naawe okimanyi nti omukyala gwe walinga naye mubi ng'omanyi nti abakyala bangi betutadde betulese nogamba abantu yali mubi naye nga gwe wali mubi gwe wali omukyamu nga gwe waline nomala n'okula because tulina abakyala twalinga nabo olw'emyaka ne tukola ebintu ebyekisiru nolowooza gono gwofunye ogenda omalisa boti noki
realizing nti omukyala walinga ne yali omuki yali omukyamu omutuufu yali omutuufu yes oyagala oddeyo naye nga tosobola kukola ki ayagala okuba enkyukira kwogedde bulungi kigalo kya luganda ekituufu naye olwokuba olina erinnya bagenda akamera kezigenda kukola ki kati ye bugingo ate okuddayo naye ng'akimanyi Teddy yali omukyalo omutuufu ate bugingo ye yabiraba dda era babadde mu kivulu ky'omukyalo omwami ono ayimba bayita Isaiah naye babadde ng'era obalaba ekivulu akirabye namulabyeko ng'atuuka ku kivulu baatuuse naye nga kati omuntu kati bugingo agatuuka ekiseera kino kankyogere nayagana kwetta lwaki bugingo ge mumanyi ebintu byayogera n'okwemula kwawemula yalinga abikola luli akubuza ekibuuzo taata bitandise ku mulembe gwa Susan omuntu yena wabeera angali stressed ali depressed akola ebintu nabanga omulalo gwokimanyi nti bugingo akola ebintu muganda y'omusumba yayogedde bino naye Sematimba tasobola kusalawo olunaku lunaga nkivudde mu nkoyo kuba mu busibe ale ku Susan takyasobola kojjako nga ase Susan naga nkoyo obusibe yoba byogere okujjako nga ase Susan akategedda kwe katonengalira ebyakalulu bino biri bitya oba banga nti atya mbola bamugambye nti kwogeza n'okivaamu akalulu kase anti alina abanyanda abawe mu kyaki nagambanga abantu nti alina abantu babawo emitwalo emikamika ebiri okujja kizuula abantu balina tandika okwetegereza banyanda bajjuddemu soogera bamulwanga bubi njagala bantegeere oba nawe oli mixed naye abanyarwanda alina gundi eri bajja ne batuukiraawo era singa weegendereza because brother wa bugingo tamanyi bulungi luganda omugingo weyayaniriza emirundi egiwera tabeeranko wano tayimirako ku kituuti kino biki mbu katekaka kambu kalime kunsibya mbu yeri commission okurecruitinga abanyanda bajje mu gundi eyo abagenda kulonda kitegeeza nti ekintu kiyiikira wano singa Susan akyabya andi Susan tasobola kati naye nyini atya naye mugezi anangeza kigira bamutta bameka bafudde wejjangu omission ogireete baba bagenda kutta Susan naye ayini nyini mugezi oba Susan gwe manyi ati yali mukyala wange mumanyi toyogera byansimatu iri girlfriend wange mukasino nga kyakola mukasino sabyogera nawe okyali mu nsi nga sinalokoka Pentagon ekyaliyo twabivaako Pentagon kiveeko sebo Pentagon si ya nnyoko kiki teribaayo teriyo tegenda kubaayo twabivaako sebo nayogera ku Pentagon naye nga tegenda kubaayo nagamba mission Pentagon yaliyo yatugamba nti after Easter sebo mukama wange toddamu kwogera ku kibaita Pentagon teriyo ate sente ezisonga tugenda maliriza nga bugingo awo ataddewo apartments oba zirogi oba hotels kati ate satellite kuba kati batubuzaabuza bwava mu Pentagon nadda mu satellite kugambye ne Salt TV mulango kyo osobola okuyimizawo TV zole baziggala bagala Urban TV si ya bukedde tu ne bagiggala TV nazo nazo ziggadde ninga sayinanga obulango soti weeri namulabyewo ng'asaba abantu sente emitwalo 7 tasasula wulira tasasula UCC kino kankyogera tasasula UCC kubanga kale batwekeko ku risiiti ezisasula UCC bate temunjogeza byama ebijja okunzisa okwanze nasalawo UCC ayinza oba agisasula naye agisasula nga broadcaster sayinza tasasula UCC sebo kino kankyogere kimbowa bugingo tasasula UCC
yagambye abantu abo basasule $7,000 egya $, nti kubanga mbwe ebima byasiridde ekkolo mwene enkuba yatonya recent weeks nga 2 eziyise anti yafunye kakodyo takinnyonnyola NTV okimanyi nti oteekako NTV nga teriiko nomala ate neweebakweri nesikatira kituufu UBC yafuna obuzibu n'emirongooti gyayo egyekkololo yes NBS zonna zigira Sanyuka TV n'ebirala zonna zaafunamu okutaataganyizibwa gono wafunamu okutaataganyizibwa yes eyo gundi ogiraba ffenna twafuna teri TV etafuna gundi wabula nga womanyo abafeere n'abayaaye kwe bafunira ki ne gufuuka ng'omulimu basabiremu ssente kati okimanyi nti abantu abafudde ekiteezi awo kimanyi nti abantu bali kiteezi bali ku mulimu bali ku mugano abantu bali mu kukaba omusajja kyagamba omuganda yagamba nti essanyu ly'amalembo gemaziga g'ente ate aka TV okansomeseza bulungi kubanga TV zonna bwe ziba zaafuna okutaaganyizibwa zino ezitalina be zisaba zo zaakoze zitya yegabira ŋŋambayo ku TV endali saba era ng'ono omugezi omuyaayi alina abantu abakusaba yafunye omulyo wasabira abantu sente nga ayita mu kyasaba ekintu nga buli omu akiraba nga buli omu akikola ki TV zifuno kati gokimanyi nti Salt TV mwena abalaba TV yo tesikatira kiba kitegeeza nti ne sente zaali mu kusaba si za kololo ziziza bintu bye yadde abantu abaferera mu TV zafunye obuzibu mulimu gwa UCC UBC gokimanyi UBC ogiraba osobola okumala n'ennaku nga teriiko abalaba TV abantu batula bonna balina zi TV byenjogera bajja biraba wa UBC yenanyini so ne wabayo ebimanga byononesa kololo yevunanyizibwa bizzaako si gwe sekinoomu ne TV zosaba kyogamba ogenda kwata gundi gwakulya UCC ate oba akulya UCC yandize n'agamba bale twafuna omuki obuzibu oba ate UBC yandize naye kati bannange bakama baffe nti munnange ffe tubawa naye sigino zaffe zafunyemu obuzibu naye munnange Laddu yakoze eki yakubye emirongooti naye tuba tusaba mutuyambeko UBC wagirabyeko kyokka TV zonna zakomyewo ku mpewo kati ono ye mufere ali mu kusabiramu bantu ssente mubulete tuzeko TV muyabagamba era abatalina amagezi yene ekira ne baba asabye TV tekola ssente zaayo ziyinza kugisasulira UBC webesabye ssente ati UBC ogiraba the UBC ya government anyway tugende ku kino awo tutegedde agatta ekintu kya twali mu lumbe nja kujjira mu lumbe lwa Katolo bwa Mabega Bobi Wine yagendayo n'awaayo akadde ka ssente kalamba akadde ka ssente bwakawaayo nga okukungubaga ate nga Bobi Wine yali nnyo mukwano gwa Katolo bwa mukwano omuyisa Megali yali nga amuyisa Katolo bwa mayavumanga Bobi Wine naye yawaayo akadde ng'omusajja omuganda Bugingo bwe yajja ku kituuti n'atandika Bobi Wine oli musajja nnyo omuntu gw'otagenda kuddamu kulaba okitegeera n'owaayo akadde ka ssente aseka n'okuseka n'aseka nnyo nagane musajja goli muzibu nnyo tasema okulaba okufa okulazeeko kwa Tamale Mirundi nga ne Tamale Mirundi kyajja ave mu kkanisa ewuwe nabaddewo era nga ne Tamale Mirundi bigambo byali ayogera nga akyali mwana yagamba nti ali musabira alibeera Bugingo kitegeeza ali mukwano gwe naye gw'atagenda kuddamu kulaba yawaayo obukadde kamu nekimbo yamusinga n'awaayo 3 n'omusobi kati tata kanjogere kigambo webale nnyo ndetedde omulamwa nze naliwo ewa Tamale Mirundi newa Katolo naliyo because ndi mu art yadde ndi mu art ekyokubika Tamale Mirundi abadde nze nsula wali zano nze ni neighbor we Bugingo abadde mukwano nnyo gwa Tamale n'okusinga ani Katolo bwamu kubanga okumanya abadde mukwano gwe kiri ku record abantu balaba obutambi Tamale Mirundi yagamba omuntu ajja okunsabira bamuyita Bugingo si bwe kyali omuntu watuka kugamba jukira Tamale Mirundi mu Katoliki mu Katoliki
Nova kumukatuli kyagamba nti omusumba naakole ki yabanga nsabira kitegeeza mubaati okumanya nti Tamale abadde mukwano gwa Bugingo mutabani we bwe yakuba bwe yayogera nti nze sijja kugoberera gw'oyagala baafuna ensasagge era ne baawukana ngaga nti ono teyalaba ku biwundu n'ebirala byonna nti nagamba Bugingo oli musi yebyogera Tamale emirundi yanyiigira mutabani we sikwa kwava kutabuka Tamale emirundi Junior ne taata we bwe baava ne batabuka awo amayiro ki yatabuka because yakwata ku mukwano gwe omuntu otukutaba n'otugana ogamba mutabani wange nkuzaalukuse gwe kyegeeza oli aba mukwano gwo nnyo niva ku muntu bw'atyo abadde mukwano gwo n'okwata akaki akakadde nti akakadde Bobi Wine ke yateekaku owakato bwowonya akateeka nga tesse muki nga sina mukwano gwe era actually kuba kato yafa ebbanga lyazze ng'avuma obwana bwa Nuupu ng'avuma ne Bobi Wine tetwandirabye ku Bobi Wine ng'agenze n'akakadde ne bwe yandeta otaddeyo yadde akakadde n'akamu tandikitegedde because tabadde eki tebadde mukwano gwe the mere fact that nti yakwata ekkubo n'agenda kyokka okulabikako obulabisi kyali kinene naye ssebo Bugingo bwe yagenze wa mukwano gwe gwayagala ennyo gwatagenda kuddamu kulaba nakwata akaki ekyokuwa akakadde yandibadde ensonga naye okwogerera omuntu akawaddeyo ate naye n'okunama n'okawaayo kyeki kibagamba babulaga nshosiga kyokola ki omusajja yogerera Bobi Wine ng'akuta akakadde ye yakuta akakadde ate nga Bobi Wine akwata akakadde n'akawa ku muntu gwe batakolagana ono gwakolagana naye kuba tumusuubira okuba nga muwadde miliyoni ng'ameka nga 5 ziyambeko mu nteekateeka yakwata akaki kale lwaki omusajja gobeta Kimbowa ojja kimwe namulaba yaleeta live band nasasula abayimbi nakola buli kimu kyonna ate nga tamwogerangako nti yes naye nga tabadde nnyo gwe tugamba nti mukwano gwe nga bwe twalaba ono kuba Tamale ne lweyakyala ku church yamuteeramu n'ennyimba z'ekikatuliki nti ono katuyimuyimbire zaategeera nayimba omusomo olumala nayimba ennyimba kubanga akikola because oli mukwano gwe kiki kitugamba nti Bugingo era ng'omanyi abafere omufere akola ekintu kiwalina okikolera ekyokubiri kiruka kikugambe Bugingo yakunama ali masangaze era kiruka kyogereko nsobola Bugingo ajja nakwewa obutwa tugenda tuka ekiseera naye bulanga bwe twagamba nti agenda ddula yeewa obutwa akatu kaalimu kanene era Teddy yasirika n'agamba nze nkwasizaani omuntu alina bakukola ng'ekintu kyonna n'ogamba nti oyo mukwasiza Katonda wesirikiranga n'obirekera Katonda muganda ge Kimbowa omuntu alina bwakubanjanga ssente nga badde azikubanja n'atuusa nga nkukwasiza Katonda nze nkoze eki nemereddwa kiba kikanga akukwasizza omuntu ogenda kubonabona mpaka ebbanga lyo lyonna Katonda gakolako oyo teyamanya nti agenda teekanya kadeetanyakati ate oba oli awo yerabira kyolaba ate internet yerabira bino byetukola bino internet tekola yerabira nti alina gwe yavuma yateeka yakakadde yerabira naye babitaddeko few moment later naye najja n'akakadde naye ng'alina gwe yasooka okuyisaamu eggaali olwowaayo akakadde ate nga nina oluyi yakawane ku muntu atalina mukwano gwe ate gwe wawadde ku mukwano gwe ye Bugingo okuddawo n'alimba Tamale emirundi yabadde asana kuli abantu abadde abalimba talina byawongo ate ntulaba ebyawongo mu kyalo nga gyebiri bibi ebyawongo Tamale emirundi abadde akyabyogera si lumugumusi era natukwesa n'agamba sola bikwasa mutabani wange Junior because amanyi omwana we naga ajja bikwata abikole ki ajja byokya ajja bitunda kuba aganya sente ajja bitunda enama tate wanapito bigenda mutta ebyawongo byewa Tamale emirundi bakwese bikweke tebyabbibwa
olomologe twalaba tongera amazima wezo malaka baby awangu yo bitwalewa obitwalewa ochobo okimanyi tali bya kikaacho ne bayaga ne PNPS ebyawangu byatama mirundi obibbo bitwalawa bajjawo basengula biki nga amawulire g'okufa gabaddewo manyi ffe twabeerako mu kyalo nga nabeerako nejjajja wange nga tubeera ku nnyumba ya kijja nga we baziika naye buli baabikanga nti waliwo afudde nga bamuleeta awo nga tutegula ewaka nga tutegula ennyumba tutegulako ewaka twalinawo ente nga tukokoola obusaati nadda nakati esaawa zino nze newange omuntu abajja ffe tubeera ewaka ewaffe mukimu kisuula eri ate balagenda okujja oli bagamba nti ajja nemulongoosa so bino ebyawongo abafamire be babitegula bennyini nga bategere nti ensi n'ensi y'abantu egenda kuba omulukeikeyo so bajja kwagala obbira bona omusajja badde ngaayogera teri yabibba kale bugingo gamba mbutamale tabadde nabyo mbwera n'abantu basaana kulimba omusumba nga yakola statement eyo kati omusumba omulaba nenyiniwa naye abiina ebyawongo eka naawe ate nedda omusumba abata n'ebyawongo badde manyi kuwulira empisa ze ate mbadde manyi abasumba basooka be babyokya n'obyokya bayita n'abantu ababiina ababyokya ngadde walaba ebugingo ng'ayokya ebyawongo kati ekisooka omukyala gwayina yenanyini ebyawongo bwaloga n'ebyo ebyabalukawo ebyokudduka ewaka omukazi muzibu bwagenda Tanzania twabiwulira sebo taata musuzani mumanya aliko nayo Susan takiriza mu bulokole aliwo obubeezi Susan takiriza mu bulokole kati awo akolawo kyewa omusajja era Susan amanyi n'okugamba bugingo tukole bwe tune wetuki omanyi se njogera entyo byange ne bagwakana ne bimala okubeerawo ne bakola ki ne bakkiriza bino saga y'omunyalanda weebeereddewo awo bugingo yaddukira ewaka ne batugamba nti yadduka waka olwa byawongo bya Susan mu Susan n'ebyawongo abijja na Tanzania abina omuntu yenna nga tulina kati bugingo omuntu yenna kagamba ebigambo musajja ki asobola okujja fe tulina abantu baffe bomanyi nga alina ekizibu kyalina musajja kyajja mu kamera n'agamba omukazi gwe nalina akulukuta alina ekikulukuta nga tewalobya bw'aba yakiina omukyala amaze naye ebbanga lwaki yakyogera nga alina Susan ye waba yakiina lwaki yalekayo omwana w'emyaka 4 bamuzaala batya kakwateko mu ngalo ekintu kyokulimba pasito ono kigeza kyagala nnyo bw'aba yalina omwana gwe yalekayo omulenzi yazaalibwa atya kubanga twandigambe nti maybe yagumira bali abaana abakulu kyajja alina omwana yavaayo nga alina omwana wa myaka emeka omulenzi kati pasito ono mulimba sina mulimba mufere kubanga statement ezo nze ndaba bwozitunuulira taata sina mulimba ogambye mufere alina bwe yatugambira nze gwolaba wano Susan yakebeera simanyi yanterereza luke wayitawo akaiza gwemulaba wano Richard yabadde anoonyeza obugwa bw'engato nabiki nze gwemulaba wano Katonda newajja nangamba nti ddira Teddy sisobola kumuddira naye nga kati asinza Katonda nze gwemulaba wano yamala emyaka 10 nga seegattana mukyala wange nze gwemulaba wano tamala emirundi abadde alimba ebyawongo tabirina ate nga n'abantu basaana kulimba kati omuntu yenna ngaoteeka tolina kuweza bigambo bya bugingo and by the way basi nagamba talina bagoberizi kati akola atya ayina bagenda kulonda nagamba abantu bayina babasasula emitwalo 2 bulwabajja sibalokole abadde abalokole olw'omulokole ategeera ku bintu nawe mulya mu kyaki omusajja mulya ku kyaki waliwo ategeera ayinza okuwuza ebintu byensi bw'oba otunuulira ennono za kyaki eyo si kanisa ekifo kyoyo omwami kyakoleramu ekanisa gyeyalina entuufu yinga ku batibali
awo yale oba yale asengwawo Katonda yamuleka awo bakitegeera ekanisa gyalina entuufu yenga kubatibwa kati eno ki comedy store okyogedde bulungi comedy store ate ali mu business comedy in church comedy in business si church kale omusajja gwe nayagalanga ennyo kifo kakiti okubanga teri atamagana ffe twamwagala nga kyalina essalwa dda ne bwe yavaayo n'agenda ku ngundi batibali tewalindigaye sajja wange sijja kumwegaana tewabeerangaye ku batibali n'oweereza mukama sijja byegaana kati gendako kugundi ddayo eri gyali teri embazzi yagwa mu mazzi embazzi yagwa mu mazzi embazzi yagwa mu mazzi bwebuli kukiraba n'abala bakiraba ate bajja kitegeera ti embazzi yakola ki yagwa mu mazzi so nga tuwumbawumba omulimu Susan gwe yatandise ogwokuteeka omusajja ku bunkeeke bunagguka anti kakati Susan mulaba ate kati tukugambye Susan mission ate kati agenda giguusa bulungi kisooka maama ke yafudde takyalina kyazza kati agamba ffena tubifiirwe Susan atandise operation ffena tubifiirwe kubanga n'omusajja gwamanyi kubanga gwe ne waaba gwe omuntu walekera omukyala gwewabeera naye gwe nga temwadde ngate olina musumba mwenna ate ng'oli musumba nomuleka musajja musiru yatategana kati bwe yaleka oli tedi nzeko atagenda kuleka nga tate yaleka tedi alinamu abaana gweobeeramu amagezi okiraba enkola ya mukyala yabasudde mukyala mugerwa katidde mugerwa gwabadde alinamu abaana ate nze gwalabe ku krisimansi gwezegolabe ku krisimansi wolekera oli gwolaba mu january izegolabe ku krisimansi so musajja waffe tumusabire tukole tutya buli kyokola abasumba lutuule ati tulina okusabira abasajja netusabira masumba temusabira ate ye simusumba mufereere buloga nagamba yeki buloga senga akojja komando mujasi alina kuzina enkovu zimusiiwa zitegera Susan ajja bituga Susan eba enkovu abirina fetuliiza Susani ekikwata nso bitegeera Susan ali ati amuyuya amuzeeno enkovu z'okusimu Susan azirina Susan agenda bitugamba byonna obadde ki era nsaba mukama mpangaaza tuwulira Susan ng'ate akaka byonna agenda bitugamba byonna oyagala ebintu ebyona nkubuulidde mazima tuli wano bano baita batya tuli wano Susan waffe Susan tukwesiga tuli wano ewamanda tuli wano ewamanda basabo ne banyabo tuli wamanda wano we tuli mpolampola cafe 256 tuli wano ku city we tuli anti we tukoledde olwaleero and by the way tugenda kubanga tubabuulira kifo kirungi nnyo era tugenda okukoleranga mpolampola we tugenda okukolera ekifo kisangwa Zana environment y'amaanyi environment wagirabye Zana wano ngono tutuuka ku round Zana bwova abava Entebbe after round Zana bw'oba akava ku round Zana yes ugenda Kampala okira mukono katonotono nnyo akafo kayita city sip 256 okay we tuli mpolampola balabye service nungi balina buli kintu nabyo ne wali eriwo ati balinawo ne live band weeri balina ebima ebirungi
so abaana bali mu holiday omuzadde osobola okuta abaana bo wano banywawo kasoda naawe n'onywawo ekyokunywa ekikaluba oba oyagala kikaluba ekyokunywa ekikaluba weekiri n'eky'abaana weekiri ate era mu mbeera yemu ndabyewo n'engeri y'omuzikiti wa mumanga awo abayita sayidi eyo abayitibwa sunaben naye bazita tone simanyi nebazatone wali sunaben nebazatone so osobola okuyita waawo kino baba nga bakitambuza bulungi so oyitawoko kafula kagulawo kuva ku makya paka kawungeezi paka kiro ate mande ku mande babeerawo balina abaana abalungi abajja okuba nga bakuweereza service zonna kyoyagala kyobakuwa kyoyagala kyosaba kyoyagala kyoteeka ku oda naye banga bikutuukako mu mbeera esinga okubeera ennungi tukoledde ku kkubo nnyo walungi wenyini era ndowooza moroko okiwulira just obeera nga abamanyi ekisembedde ekifo dole badita henrob weyambukako ku kipande ky'eddwaliro eryambuka kukuba eryambuka kwenrob wenyini wotandika wenyini wokyamaawo nakafuna kalabe nga bakwogera kuzoja sanga eddwaliro ebinyalwanda ebyakola nebola bino ebyamalamu pasita wange kale sibula abantu enamba y'essimu tugisomye namba y'essimu aki namba y'omuwala omulungi tugisoma 0705 69 51 07654755 era bw'otuuka omukyala bamuyita Amanda waliwo omusajja gwabayitanga Amanda mukyo gwamuwulirako mutegeera oli yaddawo ali ku bizinga namusangako ku bizinga ali ku bizinga Amanda omanya Amanda ali yakola firimu mu Uganda wano naye ensi ekyoka Amanda yalinga yeekola ng'omukazi naye nga musajja abantu basasulanga n'essente okuyingira ebivulu by'amaanyi Amanda yalinga wali ku Namasuba kikajjo awo kati nga alina ekikombe oba yono adda si yeye omukyala omuyita Amanda nanyini twakiyita site Amanda yajewafe nebasasula ssente okuyingira Amanda ali eyo yalinga wali si yagakola ati simanyi yaga ne mu karaoke bw'emirembe gyabeerawo Amanda ebisaga byaliwo ate kati emirembe egyo ono Amanda gwe tuyina teyalinga omwana muto muwala muto olabika bulungi naye omanyi kali kasajja kakulu nga keyerusa keteekako make-up kekola biki nkamanyi kamaani yana emirembe gikyoka Amanda yonna gy'oli saluti nange namusangako ku bizinga eyo naye yakyuka yenna n'addayo mu mbeera ze era bamusangasokutegeera naye nga Amanda oyo nedda si yono ono mwanyinaze sisita wange oyita Amanda kale bwanamuko mwangi anti bwoganga naye mujje mu kafo kano bakaita city walungi nnyo tugenda kuba nga tubeeranga mpolampola so nyongera okwebaza mwena abatulaba mwebali nnyo ddala abali e Canada mwanyinaze Rebecca nkutumiddeko nnyo nkutumiddeko nnyo Uncle Sam yatuweereza ebyuma byatuuka era tugenda tandika okubikozesa just nti kuliko obuntu obulako obutono tugenda kuba nga era tugenda kukyusa system yaffe egenda kukyukira ddala gye tubaweererezaako tugende ku mayengo amala so Uncle Sam okuva mu America ne family yonna gindabire mami kyemmanyi mami yalinnya dde ennyonyi ate n'omulenzi Isaac yagamba nagenza okujjukira nga amaze okulinnya so naye tubatumireko nnyo n'abantu abatugoberamu nawe omukyala ali mu America yangambye yayagala muyita mukadde ali UK yangambye temunjogera mannya gange yase mumpite mukadde naye nze mbeera mbafollowinga so mukadde tukutumiddeko e UK yangamba ye mukadde ayagala mukadde yangamba ate mukadde mwana bali mu America nawe Canada temujja tumuwulireko wano ewa Amanda manyinaza Amanda ku City Sip kale mukama abakume mwera